mikwano gyange abatulaba ani ateetaaga kusaasira kwa Allah fena twetaaga okusaasira kwa Allah maka gaffe twetaaga okusaasira kwa Allah mirimo gyaffe twetaaga okusaasira kwa Allah ku mbeera zaffe ez'obuntu bannange tufune okusaasirigana mu mwezi guno ogwa Ramadhan ekyokubiri mu bintu ebigenda okutuusa ku kutya Allah okubeererawo bannaffe mu nsonga zaabwe bw'olabanga munno talina kyakusibuluka talina kyakulya eddaaku mubeererewo abeerenga eddaaku gy'alidde agijjewo kubanga yatugamba owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naga nti wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdi fi auni akhihi Allah jalla jalalu tagenda kuva kulekerera muddu ebbanga omuddu lyanamalanga talekeredde munne bannale tetulekerera abantu baffe Allah kigenda kubeera nga kituleetera okubeera nga tutya Allah mu bintu ebigenda okubeera nga tubituleetera okubeera nga tutya Allah kwe kubeera nga tuli bagabi mikwano gyange abalungi mbakubiriza mu mwezi guno ogwa Ramadhan tubeere bagabi nnyo okusinga nga bwe tubadde mabega owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muganda we Ibn Abbas bwe yali amuwaako recommendation yagamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam kana ajwadu nasi mu bantu abagabi wamunoonyanga n'akubula yali asinga abagabi bonna okugaba ne wa ajwadu ma yakunu fi Ramadhan hadithi bwatu bwegamba Ibn Abbas bwagamba nagandi naye ate mu Ramadhan yagaba nnyo negwa mukwano gwanga ndaba ne mu Ramadhan era okyatendebwa n'ekitendo ky'obukodo bannange tufugabe buli ebbanga lyomaze nga togaba mu Ramadhan katifuukako omuntu omugabi